Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV era nga okola kyamaanyi nnyo. Kakati nno olw'okuba nti ennaku z'omwezi nga 18 lwe lunaku olw'enkya kati era 17 dialogue zatandise dda okutegekebwa ezigenda okutugira mu kibuga Angola ezigenda okwenyigiramu eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako n'abayekera ba M23 rebels okukosa ne baganda baffe bawaayiriza be balumiriza okuba nga babaakinga abayekera bano Paul Kagame Rwanda. Oli ku UG Updates TV kusinza obanga otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo okubeerako. Wabula gwe yenna atannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Mbaanirizaako nnyo mbakulisaayo nnyo mu wiikendi mukwano gyange kansubire nti ebintu byabagendedde bulungi gwe eyafunnyemu obukosefu eyafuniddemu emitawaana tukusaasira busaasizi Mukama Katonda gwe tukwasizza agire ng'akugumya era kusaasire bisobole okuba nga bigguka. Entegeka zatandise dda okuteekebwa mu nkola ez'okukola meeting summit egenda okutuulibwamu amawanga agenda okubeera nga gatabaganya eggwanga lya Democratic Republic of Congo saako n'abayekera ba M23 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno zino zakutugira mu kibuga Rwanda eri mu Angola era ng'omupulezidenti wa Angola y'omu ku bafacilitatinze summit eno etuule era yabadde nga mediator okuva mu ntandikwa newankubadde Kisekedi abadde ng'ebbanga ddene nga yeebalama ensonga zino nga ye agamba kakifuuwe era nga yakomba dda kwerima nti ye talituula ku mmeeza yemu n'abayekera bano ba M23 okuteeseganya emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga ye abatwala nga baterrorisiti tabatwala nga balebo ebyo ze balimu si political issues wabula bali mu kuyeekera ggwanga gwe tununamu omusaayi gwe baakayiwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga ye ensonga zasinziirako wabula kyatwewuunyisiza nnyo okulaba nga agenda maaso n'okuba nga addamu ng'agamba nti no tugenda kukiika era yasindise dda omukiise agenda okuba nga amukiikirira gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wabula naye ku mulundi guno era nga bwe yakola mu Dar es Salaam teyalinnyayo mu samiti eyo era ne kuno tagenda kulinnyayo wabula asindise Bempe Joanna yaba asobola okuba nga akiikirira gavumenti Joanna Minister of Transport and Communication y'omu ku gwe basindise ab'eggwanga erya Congo gavumenti yaayo asobole okuba nga akiikirira eggwanga ddamba. Kati wano ensobi we zikolebwa buli batuuza samiti z'okutabagana omwami ono tabaayo tetutamanya nsonga waaki tagenda kubanga akiika mu meetings ezo. Wabula omwogezi w'akabinja ka M23 Lawrence Makenga yagamba nti ffe tugenda kukiika abantu 5 okuva eri mu bayeekera ba M23 naye bagamba nti nno wabula ne Paul Kagame alina okukiika gwe balumiriza bagamba nti ne Paul Kagame alina okukiika gwe balumiriza nti yagenda maaso n'okufacilitatinga abayeekera bano okubabaakinga okuba nga batwala olutalo eri mu Democratic Republic of Congo wabula ye pulezidenti wa Angola agenda okuba nga yakoze nga mediator okulaba nga samiti eno egenda kubeerawo eri mu kibuga Rwanda eri mu Angola basobole okuba nga bateeseganya emirembe okusobola okulaba nga bazza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno bukyanga luno olutalo lutandika abayekera bano bakawamba ekibuga Goma saako ne Bukavu saako ne airports 2 omuli airport enkulu mu kibuga Goma saako ne Buvuma airport zino nno zonna nga ziri under M23 rebels gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati abayekera nabadde bakyeyongerayo ngera kigambibwa amaaso ga busaitisi abadde bazitunuuliza Kinsasha saako ne Butembo wabula nga bagamba nti ffe tulina ssuubi lya kweyongerayo kubanga ffe tuli mu kuwamba ggwanga ffe tulwanirira mirembe bwenkanya political saako n'okuba nga batuboola gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okussa n'obuli bw'enguzi byebintu ebimu ebisinga okubalwanya okubanga ne dialogues ze baakola myaka egiyise emabega baazimenya dda kati y'ensonga waaki bagenda mu nsiko balwane basobole okuba nga beddiza emirembe gyabwe bagee bo balwanira mirembe era teri muyeekera asasulwa obutafaanaganako n'amagye ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo bagamba bo balwanirira ddembe lyabwe na kubeerawo kwabwe.
oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuliza era we bali kwekumira ku mayengo gano wabulanga summit yo egena kutuuza lunaku lwenkya lwegeno kubanga ejibwako akawuwo abula bali mu kuteekateeka bategeka kola rearrangement we bagenda okubanga bategeka summit eyo mbagala nnyo baganda bange mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Yes, oli ku Yugi Updates TV ko sinziro kubanga otuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwane Kenya, nalekani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV mwe mbezezaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola bebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi eryewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.